Nze Nalongo naziwa naziwa Grace Nalongo omwana ye Kigongo Samimu na Mayanja omwana yava kuno nga agenze kola mu kampuni eya Elifasani kampuni eri Lugolobi kampuni eyo omwana ye yamutwala jali mu Bawalabu omwana oyo tetufunangako kutugamba nti oba mulwadde nti oba kino nti oba kiri omwana bwacha kumacha era alina sente zagenda okutuweereza ng'alina obusente nangamba mama ngenda kuweereza yakasente kano kakuyambe kawaka ati yali yangambe eggulo limu twayogera ku ssaawa 2 ez'ekiro nangamba nina akasente kengenda okuwaayo maama okozeseeko konze kale ati kumacha we bucha twayogera okuva ku ssaawa emu paka ssaawa nga 2 ez'ekiro nze ne neebaka kumacha we bucha zibazi wala ssaawa 5 nga ngamba mutowe Benita amugaba Benita genda ke obuuze owatata Kimu alina essimu nti sente tezinnatuuka sente nga tetunaziraba yangambe okumpeereza akasente nga sinnakalaba mubuuze kati Benita nga akubira baawe essimu tata Kimu amubuuze sente zatuuse nali ndi awo kumukeka nga neebase ndi mulwadde nga Benita agenda nga amukubira essimu oli nga atwetera eyo essimu ennene nze sigirina nga amugamba nti nkubuulire Benita obwedda kirabika bakuba omuntu gwe tusabe sente yafudde dda era batuleetera kifaananyi nga tetulina kye tumanyi ti oba omwana yafudde ti oba omwana waali tetwamulabako nti oba mulwadde tetwamulabako nti nno oba kino tugenda okugira okutuleetera essimu ng'omwana batulaga nti nno omwana yafudde bannange nga batulaga nti omwana yafudde bannange okuva ku olwo ffe tetwaddamu kufuna buyambi tetwafuna buyambi bwonna ffe tuzze twerwanako paka n'olwaleero wootusangidde musajja wattu kulwokubiri nga tusitukiramu ng'abantu batuwa amagezi nga tugamugende mu kampuni yayamutwala nga batandika kugoba ku bya kampuni nga bagoba ku bya kampuni kulwokubiri ng'abaana bagenda ku kampuni nga bagituukako Elifasani nga batuuka e Lugolobi basangayo abasirikale nga basooka abaana babakkiriza nga bayingira munda abaana bwe bayingira nga bagamba bannange tulina obuzibu weebuti ne weebuti tibuzibu ki nti twafiiriddwa nga bagamba mba mwafiiriddwa mutuweemu ennaku 3 tumale tujja biraba ng'abaana batambula baba bakomawo nga bagamba bannange ng'omwami abamubuulira nga bamunnyonnyola ng'omwami bamugamba nti omwami ng'abagamba nti mbabuulire lwaki mukkiriza okufuluma nga tebabawaddeyo kapapula konna musooke mugumiikiriza babaweyo akapapula akalaga nti nno mutuuseeko wano abaana nga bayogayoga nga baddayo munda abaana okutuuka munda ng'omwami gwe basangayo ng'abagamba nti ffe tetulina kapapula konna ke tusobola bbawa nga looya waffe taliiwo mulinde looya waffe ajje ennaku 3 ezo ze tubawadde ze tubagambire tulina akapapula ke tusobola bbawa tuba tuli awo ng'abaana abali ebweru banne be yalinga akola nabo nga batuweereza amasimu nga bagamba bannaye mukyali awo mufeeyo ku by'okugira Abawalabu baagala ziika muntu mbu bo tebasobola beera na muntu omuntu musiraamu bo bagenda muziika bannange bitusobedde mutuyambe ne gye buli eno leero lwakuna eri abali eri bagamba mmwe muludde abali mu Uganda mufeeyo mulwane buli kimu kyonna omwana baagala muziika kati bwe tuyimiridde olwaleero gy'abaana baasulayo ku Lwokusatu e Kampala ne babiddamu ne babagamba baddeyo leero ku ssaawa 6 naye ekitumazeemu amaanyi bannaffe abali eri bagamba bannange omwana bagenda muziika kati tetumanyi ki kye tuliko era tetumanyi waawe tuyimiridde ne gye buli eno bannaye mutuyambe bannayuganda bannaye
bannange mutuyambe batwala abaana baffe naye batuuka mu kufa bannange tebatufaako tewali kampuni n'emu yabadde kuvaayo toba bannange tunoonyeeko wabula ate ffe tuginoonya ate eganye okutuyamba mu bwangu ate kati bali bagamba nti bo bagenda muziika bannange bwe buzibu obuliwo mutuyambe tusaba ku buyambi bannange mutuyambe tetumanyi sente ze bagenda saba neze tukozesa wakati tulina tubadde tukola lejjaleja nga nina akawoteeri nga nkola lejjaleja bannange kakati ntudde wano simanyi kyenzizaako simanyi kyenjirako tusaba bannange mutuyambe balulume baffe muveeyo bamemba ba parliament bakansala mwenna bammeeya meeya Ssetongo vaayo tuyambe nyonga emundaba nembadde nnwala n'abaana bange taata waabwe yafa nze mbabadde mu bwomu bannange munyambe mama nabbanja oba owulidde ng'oli muzadde bannange abazadde mwenna munyambe bannaye munyambe abazadde omwana wange baleme muttireeyo baleme mwocereeyo wakiro oba yafudde maye nti yafudde naye nga bamukomezaawo kampuni eganye tennatubuulira kye tuba tuzzaako ate bali bo batugamba n'obutambi tubulinera tugenda bubateerako ti bannayuganda mmwe mugayadde timwe mugayadde bannaye kati nagayala siina yadde 10 siina yadde omutwalo gw'ensuza kampuni teyina kyewadde okutubikira yadde okujjako wano n'abavuuka bennyini ababeera babanoonya mu byalo tebannalinnyako wano toba bannange mujje mukole wemuti ne wemuti teri atulaga nti oba mutandikire wano ate ne gye twerwanako bannange tebatuyambye omwana batuwadde eri ennaku ntono nnyo tibo tebasobola beera namufu bo baagala muziika kakati bannange awo tusabira obuyambi bannayuganda mwenna mulina abaana abagenda ebweru muyinza olowooza ti nno kiri kunzenzeka maama nammwe mujja kutya kubaza kibatuukeko bunyambe maama gwe gwali gusoose siribiddamu bannange munyambe guno gwokka siribiddamu bannange munyambe guno gwokka siribiddamu nali mayi maama nange nakyusa ku mbeera ngembeera eganye eyawaka nengamba omwana wange bagenda nagamba kangende maama nkukyusizeko ku mbeera naye maama omwana aganya ate n'omulambo guganiddeyo nessimu ye yennyini tetwagifunye kati bali abaana abali eri bagamba nti oba naabakkiriza okuleeta omulambo gwammwe ffe tugenda bateerako n'ebintu bye byabadde akozesa kubanga babadde bo babeera mu nnyumba nga bavaamu ne bagenda bo ne bakola wa myaka emeka yagenda ddi amazeeyo bbanga ki? Yes. Emyaka ali awo 25 24 yagenda abadde agenda weza mwaka gubadde gugenda wera buwezi gubadde tegunnawera naye nga muguno ogw'omukaaga omwaka gubadde ogugenda owera oba ogw'omusanvu awo wabadde agenda owerezaayo omwaka nange mutuyambe abaana bangi bali eyo naye ffe Katonda chansi yatuwadde baana bannaabwe be baabise nga ffe tunoonya obunoonya abaana bannaabwe be baabise naye taliyo yavuddeyo kutugamba nti oba wuno afudde nti oba kino ate twerwanako naye tulemereddwa ne we otutandikira wennyini batugamba mugumiikirize bwe tugenda batugamba mugumiikirize. Kanje basa Frederick Mabira ndi musajja wasiga era nga nze jjajja wa Samimu azaala maama we mawuli agenda kugatuguddeko ne bannaffe bonna bolaba bali wano nti muzzukulu wange oyo yafiiridde ebweru mu buliri yasangiddwa mu buliri ng'afudde naye n'akaseera ke tulimu kano tewali alina 10 kya ssente wadde maama w'omwana ali mu kawoteeri kali n'abazzukulu abo afunamiyo mmere yakulya. Tugezzaako okutuuka ku kampuni eyo okulaba kampuni eyinza tuyamba etya era nga nayo tusunja kusooka okwebaza okujjako wano okuba nti ozokukwata amawulire gano oba oli awo gasaasaanire muntu yenna asobola okutuyambako atuyambeko oba atuwa amagezi mukole bwe muti kuba nti tumanyina bwe tutandikira kampuni erabika nga etafuddeeyo ku nsonga eno ng'ate bali abali eri bagamba omuntu bagenda kumuzika bo basiraamu ate neyafudde musiraamu ye Samimu tulwayo lwakuna enkya tebajja kukola. Amannya gagenze Wabbisaamu nga ni mutunze w'enkoko njeru manye tuli wano mu Lumbe
nga tuli mu nnaku tuli mu kkawa tuli mu kudaaga olw'omuntu waffe atuvudde ku maaso naye nga tetumanyiwo kituzaako kiki kitandikirako. Omuntu waffe yafiiridde mu nsi z'ebweru ne tukyabuliddwa okuyambibwa kwonna omuntu waffe we ng'atuuka kuno. Naye tusaba bonna abatulaba ng'era tukuba omulanga eri abantu ab'enjawulo. Tusaba ku buyambi bannange mututaase omuntu waffe abe ng'akola ki alabika. Kuba tulina obuyambi bwonna tulina we tutandikira tuli wano n'ekyokuba ekirungi tetukirina mu lumbe. Ne tusaba bonna bammemba be twalonda maama Diana oba otulaba tuli bantu b'enkoko njeru wano eno jangu maama otudduukirire tuli mu buzibu obw'amaanyi. Dokita Lume Bayiga ne tukubira omulanga tuli mu mbeera enkyamu olw'omuntu waffe atuvudde ku maaso. Amannya agange mpitibwa Kizito Marvin. Ntuusa omulanga eri buli muntu yenna ne ntuusa okusaasirwa kwange eri ennyumba eyaviiriddwako omugenzi. Nga omugenzi bukyanga agenda amazeeyo ku kabanga akawera ak'emyezi egyekulungudde. Naye omugenzi yafa tubaddewo wano nga tukuumakuuma mukadde waffe tetufuna mawulire gonna okuva eri abo abaamutwala. Tetufunanga buyambi bwonna buuliza nti nno tutuuse wano na wano wabula abali eri ate ye batutuusaako amawulire nti omugenzi bagenda kumuziika fe abali eno ate tulwane nga kampuni yo yennyini eyakeera n'etwala omugenzi. Tetuwadde mawulire gonna nti bannaaye omuntu wammwe agenda kudda oba tajja kudda. Amannya agange bampita Nanyange Sarah. Nze nkubira omulanga abantu bonna abasobola otuyambako ku kintu kino kubanga ono mwana wa ssenga wange nze ye yafa. Yali yagenda kunoonya kasente kupakasa naye tusaba kampuni eveeyo wekuba kumukomyawo batuyambe bamukomyewo okusinga okugamba nti nno bagenda mwokya bagenda muziika eyo. Ffe twagala tulabe ku muntu waffe ng'akomyewo obutambi tubulaba nti baagala mwokya baagala muziika. Tubadde tusaba buli omu gwe kikwatako atuyambe. Tusaba Bukedde TV muyambe abantu bangi tulaba amawulire bulijjo nga muyamba abantu ab'enjawulo. Tusaba mutuyambe aba Bukedde TV tubakubira omulanga tusobole omuntu waffe asobole okukomawo ku butaka. Bannange mutuyambe tusaba ku buyambi bannange tetulina adde ekyokulya sirina adde kyendiisa abaana sirina adde kyendiisa abaana tetulina na kyakulya bannange. Meeya mutuyambe bannange abantu b'enkoko njeru mwenna mbawanjagidde mwenna mutuyambe mwenna abanaatulaba ku Bukedde bannange mutuyambe abantu mwenna aba Uganda n'ab'omu nsi zonna abawala abaava enkoko njeru bannange mwebale mulwanye abaana abali Saudi gye simanyeeyo bannange mwebale abawala mmwe bannange mutuyambe ne mutubikira mwatuyambe abawala ne mutubikira bannange naye tetulina kyakukola bannange naffe notulwana era obutambi bwe muweereza tubulaba bannange tubulaba naye ofiisi bannange mufengayo ng'abaana baffe bafudde kubanga wano mba mubatwala mwanguwa ofiisi Rufataalo tuyambe Bugoloobi tuyambe gwe watwala omwana oyo ali miya bamukuwa mulamu ng'ali mu mikono gyammwe mwe mwasembayo okubeera naye era mmwe mwamulinnyisa ennyonyi mutuyambe n'omulambe eri gye guli tetumanyi abagututte mu ddwaliro kikubanga ffe abeeri tetundaba kwogerako nabo mutuyambe. Ayina yaleka abaana oba ki? Abaana webali bameka?
tuli mu kudaagira ndowooza mulaba embeera etambula tewali wadde n'akaaka tetulina wadde nezigula akawunga tuli wano mu nnaku ey'amaanyi. Bagifumba jjo tetunanya kubuki ne leero gye tukunya.